George ye stupid agwa mu nsobi. Nze nalaba nti wano firimu egenda okuddako abo abaana ba Prima si ba bulijjo. Namanya nti kati wano Prima yafunye waayitira okulabika. Laga abantu nti oliwo ku lwa George. Sheggwe otrendinge. That was the deal. Era bano basiru bayonjo. Nze nali sikiriza Prima kubeera mu ebyo bintu. Wamulaba kuva ku mukolo gwennyini ku gundi ku show ng'akunamira abantu ayagala kuteekawo mbeera. Ago gonna mawulire. Bw'akwata olunanka ndi luno lweyewujja bwalukwasa munne. Nawe weewujjeko. Amujja amaanyi. Mbwamwagala nnyo. Eryo ddogo. Kamuleetera eddogo. Akunamidde abawagizi ba George bonna. Bagenda n'ebisiraani. Ebyo byonna yali abibaze. Talina mukisa na gumu mu bulamu bwa George. Kyekisiraani ekitawanya George. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Prima Kadash yatabuse. Prima salawo. Tannasalawo. Alina okusalawo ategere nti yafuna omusajja omulala. Ave mu bulamu bwa George. George omanyi George naye alina ekizibu. George alinamu ekizibu. Nze nali sikiriza Prima mu bintu byange. George alina ekizibu kakubuulire. Abaana abo bali soft oba. Omanyi omukazi taba na direction. Gwamuwa direction. Yes. Era ekimu ku kyonoonye society yaffe bakazi kubeera nga nabo bafuna direction kati. Naye ategeera essimu naye ayagala akubuulira ekyokukola. Awo problem weeva. Abakyala by their nature they have to be directed. Era kankubuulire onyumirwa nnyo obulamu ng'oli mukazi nga wali wakudirectinga. Onyumirwa obulamu kubanga you are queens. Mulina kufiibwako bakubuulira nedda bebi obadde ogenda kulaba obote. Muleke. Gwe tomanye kubanga omusajja ye asobola okulala kati obote ng'egyo ekikutunuuliramu. Nze saajagala. Omusajja ye ategeera mangu. Bw'okimanyi nti nze kati mmanya omusajja n'akwana mukazi wange. Nze just mbeera bwe nti nembeera nemmanya nti omusajja naakwagala. Akwagala omusajja oyo. Either akwagalako kopi oba ayagala kwebakako. Naye akwagala. Bannaa kyekisoboka naawe twogera bwogezi nze mukwano gwanze bannaa kitandika ntya kyokka bannaa si yanze. Nti nze nkubuulire nti n'olwekyo obeera mwegendereza ng'odiringa manyi. Ontegedde ayinza okutwala mu kafunda n'akukwatirayo. Ontegedde ate n'olemererwa okuŋŋamba ne giwunya. Kakati kati abakyala bangi bafuna direction. Kakati abantu nga ba George baagaana okukula mu bwongo. Emyaka gigenda naye yaagaanye okukola ki? Okula. You do not nze nakiraba nti kigenda kubaawo. Nga ndaba Prima ayitiridde okubeera mu nsonga za George. Konsati yeefudde yeetala yakola ki? Agamba mbu yalina omukisa gwa George. Lwaki tali naye? Kati lwe olugezigezi kubanga kati omukazi tabeera na mukisa. Tuyina emikisa mukwano. Boss. What are you talking about? Boss. Omukazi. Mukwano togenda tumanyiro. Omukazi taba na mukisa. Omukazi kyaba nakyo
ye abeera na oba nkiyite ntya abeera na coordinates kubanga ekikola omukisa nga tuli babiri nze naawe olwo omukisa gujja naye gwe wekka ng'oli wekka tolina tuba na mukisa nange bwe mba nzekka siba na mukisa okitegedde naye gwe obeera bwe tukwatagana we can become compatible omukisa gwaffe nekola ki ne guvaayo omukisa gwina kubeera mu bantu babiri era kati gundi tebalina mukisa George ne Pulima tebalina mukisa ontegedde ye Pulima akirowooza bulowooza bw'alina omukisa biki nedda Pulima mpaka kyekisiraani ekyajja mu bulamu bwa George ontegedde era ye tabeeraawo ne yeerowooza nako ng'ategeera nti alina nekyalina kyagatta ku George kyova olaba senga kati bali bonna ontegedde naye lwakuba justice abantu abamu boogera nnyo kati n'alowooza n'akulowoozesa nti ddala kyayogera kyekituufu bya bulimba kino ekintu kya Pulima okubeera nga bwe yayingira mu show n'ayogera n'akuba ekikopo talina kikopo kye yakuba naawe mwe mumuteeka ku kataala naye kyamuyamba okulabikako mu bantu ng'alina kyakola ekyamagezi naawe obadde ki Pulima abeera mu ategeke ebbaawe gw'alina talina musajja alina omusajja ategeke ebbaawe ate muyimbi bw'aba si muyimbi amutegeke mu byasinga okukola mu byasinga okukola tikitooko kwabeera mutegeke ku tikitooko tulabe oba kunaabako n'abantu asiriwalize eri abantu kankubuulire mwe mukkiriza buli muntu akuba kyogamba Pulima ekyamuyambye sho ya Jostede munene w'amaanyi naye Jostede tamanyi maanyi ge alinga kyana kitaati ati nze Pulima nali simukkiriza mu mikolo gyange kubanga kankubulire eyo sho ya Jostede ogiraba yatandika ogitegeka emyaka tinga 7 emabega eya buli mwaka no buli mwaka Jostede ategeka ekiggulu buli mwaka dine with Jostede abadde ajja agitegeka era yasembayo okubaako yali munyonyo ku gundi oba bayitawo batyawo munyonyo awo bakayita kafo bakayita batya gye nasembako ne tukola ku Africana n'alyoka agenda mu riha weebale nnyo kakati Jostede bwononefu ng'omuntu kisirusiru kiri awo kugamba kumpi kifaananamu nga kyoyogera kwegamba naye nga nze tebasobola kunsiba kituufu nkulabye leero tosobola kunsiba naye bannange kale obote wallahi nkulayirira ngenda gamba twali aba anti twali babiri nenkola ki biri ku kamera so kati kyegeza kukugamba nti Jostede by the way mulabe nga bwolaba omanyi waliwo abo abaana abayonooneka naye ng'ate balungi nga bayonooneka lwaki ejoyejo babeera awo tebali focused batunula babanga abatali serious na bulamu bwabwe mulabe nga bwolaba gundi bwolaba bigayi ze nga balina amaanyi naye they don't identify themselves bali awo mulabe nga bwolaba gundi waliwo omwana gwe mbadde naye very disciplined ate ye yali disciplined naye ndowooza just oba ye famire ye oba olwokuba nti yakulira mu famire engagga nnyo oba kwegamba abantu abamu abakulira mu famire engagga n'abeera nga n'ayonoonekera mu ekyo kubanga abamu tuzirabyeko tuzikuliddemu naye ate twayonooneka kutuuka kweyo naye kati tunulira omuntu nga bwolaba oyo omusajja bamuyita omuvubuka oyo bamuyita so tubadde naye ng'ali mu campaign nnyo ne kalibeezo abantu abeera nga mwononefu George mwononefu tewali nsonga yonna yali ekkiriza George kuleeta Pulima mu mukolo guno yakunamira omukolo liri puzzle ne George oba okomparinga ani asinga okubeera no liri puzzle si mwononefu liri puzzle musiru muyaaye ate alina kyajja kunkola n'okunsiba tasobola
musiru nnyo ye liri puzzle is dumb and toxic. Olaba kyeyakola gundi, olaba kyeyakola ono omuvubuka bamuyitaani, waliwo omuvubuka omuyimbi awo bamuyita gundi Brunoke. Namwonoona namuyimbisa ebiyimbawo namugamba muno nakulyako ate oba nakulyako kati nno nakulyako kakati kati omuntu akokinga abo liri puzzle laba liri puzzle kyali mukola gundi Natinam simanyi platinum Natinam owekisododo omulomole kyamukola Natinam bwati bwe yali Natinam ye yaleeta ekisododo naye bwati bwe yali omwana we bwati bwe yali kakati kati kankugambe ye ate liri puzzle is dumb and toxic. Ye akwegamba anoonya the worst point of you naje exposing mu bantu bagirabe ye gundi ye liri puzzle is evil. Fact kigambo ekituufu is evil. Otegedde muganda wa sitaani muganda wa sitaani alina oluganda ne sitaani boogera otegedde anoonya ekintu ekyonoonera ddala n'akiteekawo bw'ati ensi neekulaba n'ekwanika ye liri puzzle. Era lunabe ye tolowooza nti ku byayogera akolako bisatu. Yakupangisizanga bwe twali mu campaign ng'apangisa luumu n'akola na buli kimu n'aleeta n'abawala n'abayiwawo n'adduka n'avaawo banne ne bakisigalamu n'agenda n'afuna kalumu akala ne yeebaka otulo ontegedde ne bakeera bano nga babadde mu biwala nga 8 ontegedde ye nga ku byonna bye yaleese talina kye yakutteko. Dumb, toxic, evil and very stubborn. Kati byonna abigatta wamu nti anyumya emboozi aleeta buli kintu ekibi mwana oyo mubi nnyo mwononefu mumpeeko talina makulu muleke kakati tosobola mugeza ku George ye stupidly agwa mu nsobi. Nze nalaba nti wano firimu egenda okuddako abo abaana ba Prima si ba bulijjo namanya nti kati wano Prima yafunye waayitira okulabikako mu bantu. Ekitegeeza George ye yayamba Prima. Kakati Prima byawoowola mbusimanyi alimba era nnyambye George kyali ku sikuriputi laga abantu nti oliwo ku lwa George sheggwe otrendinge. That was the deal. Ekitegeeza ne kuno okuleekaana era bano basiru bayonjo. Nze nali sikkiriza Prima kubeeramu ebyo ebintu bw'omulaba kuva ku mukolo gwennyini ku gundi ku sho ng'akunamira abantu ayagala kuteekawo mbeera ago gonna mawulire bw'akwata olunanka ndi luno lweyewujja bwalukwasa munne nawe weewujjeko amujja amaanyi mbwamwagala nnyo eryo ddogo kamuleetera eddogo akunamidde abawagizi ba George bonna bagenda n'ebisiraani ebyo byonna yali abibaze. Talina mukisa nagumu mu bulamu bwa George kyekisiraani ekitawanya George. I'm telling you n'abasajja bonna bayagadde ebyo byonna bisiraani bitawanya George kubanga George yali musajja ow'obuvunaanyizibwa from the beginning. Mwana muyimbi mulungi ayimba bulungi naye tamanyi kwejja ku misege. Ontegedde mbaleka kati era bali kasa balina abaana bange balina abaana bo lwaki okayana tubeere bamazima bwebanga ekyo kimanyi nti balina abaana bo why do you worry? Abaana tebasoma lwaki okayanira ssente abaana tebasoma ne ssente talina zakayanira abbe yamuwadde ssente mbone George alina omumuwa ate nga alina zimu atya abalagene ku contract ye yali like gentleman's agreement. Kakati gentleman agreement lwaki taddayo gentleman n'addayo eri lwaki agenze ku gundi ku mpewo agendeyo amugambe tuwulire bw'amugamba nti banzibidde wabweru nazze ku mulyango ne bangabira wabweru yakyogeddeko. Ekimuluma ye patono gye yamukoledde embaga yakoze pate ye kyatamanyi nti hindu ate yayambye ne George okudda engulu. Lwaki omusajja yategeka omukolo yategeka gundi Justin
ffenna tumanyi bulungi nnyo Abbe Musinguzi ne si Abbe yategeka waliwo omulala yategekera mu Abbe mukwano gw'oli kubanga oli ate mwana waki family kubanga omutegesi w'ebikulu wagwa ndeya so pimpi wax biki byonna birina okutambula birina otambula kakati abantu tebabimanyi ebyo tebalowooza bali banange yayogedde bituufu nnyo banange baabi yaliwo ani yamuyita agenda ategeke omuzungu we gwalina omugundi gwe ekitegeeza Prima ne omutegeka mu Kataasa tewali ajja mu Kataasa Prima ne mumutegeka mu kikopo abuliramu ne bwomutegeka mu kikopo bino muwoza bateeka baafu nnene n'Akataasa omu muwadde nnyo talina ye kyayinza kutegeka ye yeetegeke Prima lwaki atawaana yeetegeke sente azirye naye yekka ayimbira wa ye yatrainize George bannange namwe mumala obudde oyo omuwala yali ayagala kutrendinga kubanga ekyo yali akibaze buukira mbuze namuyitanga jangu tukole bino ye yamuyita okuyimba ye yamutegeka gwomanyi gye kyavudde Abitekisa okutegeka oyo omwana omanyi gye kyavudde kirimu bamulamu ontegedde be bamuwadde ssente kakati sente za Abbe nedda sente weziba za Abbe era wabaddewo embeera y'okugamba nti owange mwana wange agire ate nze naalabika ntya wali obuko jangu tukolere wano mpolampola bulijjo ebyo ebintu nkugambye abadde ajja abitegeka naye bulijjo biba binene bwe bityo bulijjo abitegeka nga binene bwe bityo so amaanyi ga Hindu galiwa Hindu amaanyi ge gali mu kusirika kasirika Hindu amaanyi ge gali mu kusirika ne famire nkugambye wali kyavudde wali ne kijja wano ontegedde ono mutegesi wa bivulu famire wano ate omwana yafumbirwa eri gwe bategeka kati ate gwe yazze ennyongeza n'emikolo gino kati ate gwe nnyongeza ojja otandika okutucumbuwa gwe nnyongeza yetaaga kusiba ontegedde ye yazze nga tikitooka woleriza yazze tikitooka yafunye kontenti tikitooka kati tikitooka otandika otya okubanja sente z'ekivulu tikitooka oli tikitooka yazze ku mukolo ku tikitookinga ku mukolo era kati ne after party yazirimu bali otandika otya babuuza kye bagenda okukozesa ssente nga gwe gwani tebeekera mu bufumbo bwo oba wafuna musajja mu mutezi wa bumasu oba mutunzi wa butwa beera omusajja wo w'obutwa muwe naye omukisa afuuke nga George ate olina omukisa lwaki toguwa gw'olina n'omutegekamu naye mutegekemu naye gwe kakasa kyasinga okukola obulungi omutegeke aleete obutwa bw'emmese wano obusinga okutta emmese nga zikalirawo naye oyo ow'obutwa namuteeka mu bbaasa ya kaki ey'ebibiri anti kyenkugamba kakati George munafu bunafu in decision making naye nga si mutiitiizi is just omanyi waliwo abantu abatalaba nti no clumsy that's the best word is clumsy binajjawo ebityo binajja kakati nekireetera abantu omukisa kubanga nze nakiraba ontegedde nakiraba kiringanga ekisiwo okutandika okugamba mbu yagenda okuleeta keeki the worry is olunaku olusawa zizotuuka ayinza nogireeta ddala nagikola bulungi nnyo nga buli omu alaba n'atuuka mu kidaala n'agikuba ekigo neyeefuula eyeekoonye ku waya nagira akitala atuukamu ebiri neegwa wansi tutandika okunoonya keeki enkole olwedde ye aba amaze okufuna tikitooko waaka aba amaze okufuna tikitooko waaka kati ono tikitooko obanja otya kubanga ffenna twagaliza abantu fe abantu bategekanga gundi zaabwe bazita zigundi shows netuzibeeramu netuteekako ettafaali netubeera supportive kubanga mikwano gyaffe tubaagala oluusi tubaagaliza ontegedde kati ate ng'obanja oyinza okubanja
oyo omwana atulekemu atulekemu akole tikitoko ze atwesonyiwe sibula abantu omukazi tomufiirako ontegedde atwesonyiwe yakunamira abantu ekyo tukyakiteresa yakunama abantu nno bali eyo banyiivu mbu sente nakati bafuna nedda tebajja basasula tebatusumbuwa tebagenda kubasasula ebivulu tubibaddemu tubimanyi n'enkola yaabyo ffe ne kukingisaha lwakuba nti ffe twali tutegese naye baatubbamu lwakuba nti abaatubba ate baffe bamunda naye temwabanja ate tobanjanga tobanja olw'olumu weesonyiwa wogaana okufunira wali mu kavuyo wali okkakkanamu n'otaweebuuka kubanga ate bw'obanja olabika bubi prima ekitegeeza zino sente Abe ze yamuwa Abitex zezo era yakolera Abe lindako ayinza okuba ye yatwalamu omwami we out ng'asuubirayo okuba nawulidde agamba zino za George zaalina omuwa zagenda osuubulamu ayagala kusuubula buviiri njagala okumutegeeza ebigambo bino omanga atuyambe nnyo ategeke ebbaawe gwalina sente zonna zaafuna tawaako George nehindu tabakombya ate naye akola emikolo si wamaanyi alina omukisa si yaleeta n'abantu mugundi ya Jostede si yagisupportinga n'omukisa agulina mbadde nsaba ku mukisa ogwo gwennyini tavaawange ategeke sente bw'azifuna bw'ati tabaako gwanyegano akola ebintu bye akola epate ze nga bw'ayagala tabaako gwanyega George amwesonyiwe nze juripotation ebyobo tebiggwa byokya banne bulijjo sekukyazaangako walengera ataliko kukyaza buli lunaku nedda nze njogera mazima ndi scientific nze sirimba kaakati epulima wetegeke nebbaawo ow'omutwa ebigambo byaffe